video yana security jinjaro baitira muwano mangu nnyo mwangu kye kinkomeza ositira kudda nnyo mbamba zokola video ya mwangu mba security alert ntugende buli foot soldier yenna ngomanyi obadde eruwero nchiddamu buli foot soldier yenna ngomanyi obadde eruwero nzizende security alert eno sagala esule kubanga information na yakagaka tukati mu kabox kange njala musulenga mugitegedde okusinzira ku sources enfunye okuva kati nga nakava ku live eno antegezeddwa konti iso semwai ne police bagenda kola bikwekweto okutandika okufeffetta buli mwana yenna abadde mulumbe lw'omugenzi Jakana Nadduli nga banoonya ekigambibwa nti pisto ya mukulu majambe ebuzeeko batandika okukwata buli foot soldier yenna bamusibire n'emikono bagisibire gyekitawomera ntungo ate kino kigenda bo access ku bujjo kibadde banoonya okujja okulumba ekitebe kya national unity platform okukikebera n'okukyaza okutandika okiteka mbibagala mujjukire ekintu kino ndoza kibadde kiruke olw'ensonga nti wiiki eno yennyini gyetukubya mabega omu ku ba gatekeepers abakuuma ekitebe kino yakwatibwa emisanatu ku ng'enseeraba ne batwalibwa n'atwalibwa nakatanateebwa so kati information ezze nga bukyali buli foot soldier alina gy'oli ng'omanyi obadde mulumbe olwa Jakana Nadduli eruweero nkubuulira sooka oliemu ewa wekwekemu for a while namwe bannamawule ba national platform basinga bungi mujjeko essimu zammwe musooke mwekwekemu for otherwise ekikwekoto kigenda kujja semwai ne iso be bakiridinze ne police njala tegeeza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli mu America n'abakulembeze bodi nabo ensasa getugwiridde ebitongole muri police iso ne semwai biragidde ekitebe kyaffe kigenda kwazibwa by all means kuba bade banoonyaga access eyingiramu nga tebagira bakati olwokuba nti olobaga nti pistol yeebuze mu kafuŋŋaano kano baagala kutandika kunoonya nti abaana ba national platform n'abadde ba foot soldiers be bavuddeko piste eno okubula oluvannyuma lw'okubba amajjambiro bamuleka namupulayoka mu kkobero so mbategeeza mwena kubanga oli foot soldier ng'obaddeko eruweero please musooke muggyeko amasimu gammwe musooke mubuleneko siri musooke mwetoolemuko ebbanga eriwera otherwise embeera tegenda kubeera nnungi ku bigenda okuddako okusinza ku information gyenfunyeeko n'akadda kati so mutegedde muganda eke ayi mukulembeze eyeekolera sama Uganda Sky Soldier n'abala mwenna abaddeyo mwenna n'abala abatakola live mwenna bategeeza musooke muliemu ewa naye nga bakulembeze ba national platform omukulu Nyanzi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu SCG n'abala mwenna mutegere nti abaana bano poliisi egenda tandika bakola ebikookoto ne office zigenda kulumbiwa essaawa yonna okujja nga bakijja obujja kuba bagenda kukozesa katekta gandi bagenda kunoonya pisto y'amajjambere gy'abadde nayo era ndowooza amajjambere open avulina agamba nti agenda kunoonya agenda ku emirambo ena giyina okugwa mu national unity platform ate nga bakitegeeza bajja kikola kubanga bagenda gikozesanga okutiisatiisa abantu so mutegedde bulungi nnyo yensobola kinkomyewo mbategeeza information badde sitera nnyo okujja banga mbaze okukola ekintu ekyo so muganda katongole Julius n'abalamu mwenna bakola ku media n'abaddeyo ng'obaddeyo okulwa mugenda okuziika omugezi Jakana Nadduli please simu zijjeko soko bulemu ko wa wiiki bannaku osokola bembera nga bwetambula otherwise bagenda banoonya omukwomu nga nekite bagenda kirumba mu linnya ly'okunoonya pisto y'amajjambere atolode yabagambye nti waliwo emirambo egigenda okugwa oba ena oba esatu so mukirindi naye nga bwe tugamba nti ensi tekwemazaamu obwongo obutono bumenya nnyini byo obwongo obutono bumenya mutwe kino kye bagenda okukola omanyi kyetuyita spark tekiva wantu wanene nnyo kiva wantu watono nnyo ate wandikola ekintu okulumya omunoozi kawuyambe muyabekkiriza kino kye muyinza okukola okwagala okuttayo abala basatu oba okulumba ekitebe kya nuupu oba okukwata abaana ba nuupu wayinza okuva embeteza kuba ffe tulinze essaawa yonna mukitegedde bulungi tulinze essaawa yonna kiki ekigenda okuvaako embeteza kati bambi mwenna ba Bobi diehards baani mwenna bali ku ground please eno message bwe nkola video sitera kodda nenjagadde bagamba nti information bazofuna no security alert nzije mbategeeze mwenna ng'obadde eruweero lwaleero please soko oliemu ewa for days esimu gijjeeko oba olina essimu era gyoba communicatinga n'abantu bo toddamu okwesaza ku kitebe oba okwesaza ku mukolo gwonna meanwhile obudde buno busookerwako naye nga poliisi ejja kujja ekole search ku kitebe kya national unity platform olde mukubi bamukutte kino ekintu kibadde kiplaninga banoonya kuba olyanga tibadde banoonya spark engeri gyebeviiningamu ekitebe n'okukwata abaana ba nuupu abasigadde bonna bakyalya obutaala so no bategeeza bulungi nnyo mutegeere mbategeeza bulungi nnyo njala mutegeere ekintu kino kano mukasalemo mukateeke ku platform z'abantu bonna bakategeere bulungi badde security alert yenkomezaawo strict y'abaana mwenna abadde eruweero
ngambadde ne secretary general mubadde ne chairman Nyanzi owakunga team n'abakulembeze muna abaddeyo buli mwana yina abaddeyo making sure that either osoka no mulamuko wiki ne simu n'ogijjamu nenga n'ekitebe bagenda kirumba nga banoonya pistol yaga nti majambe bagimugyeko nenga ate teyajjeko majambere pistol yamanyi naye bagenda kuttaya abaana basatu ffe tulinze bulinzi kubanga kati ensi eri ungovernable tetumanya ani agifuga nenga njagala okutegeeza mwena abakulembeze mutegere ekintu ekyo nti nze ogwaye ngukoze mbawadde security alert information kuba ntera okujja video mulundi ogwo sitera kuddamu okukola video n'okuba nti bampadde information nga nakava ku live bwenti nenzija mbagambe so no bategeeza mwenna buli mutegeeza munno kanuna ka video ngenda kajja okate ku YouTube nkate ku Facebook ne ku TikTok kasobola okutambula mwenna mweberemu mwenna ba FootSoldiers abadde mu kuziika Jakana Nadduli mu making sure ati musoka ne mbula mukko oba naku oba wiki n'abasimo gajjeeko nenga n'ekitebe kigenda kulumbibwa in search for the lost pistol which Iso and Semwa they say that Majembe lost his pistol in the scuffle between the mourners and other people who were gathered at the sending off of late Jakana Nadduli's body in Luwero. So whoever is watching this video, please share it to everyone that police Iso Semwa very soon, starting from today evening, they are going to search for each and every body, more especially those noob supporters who escorted our lovely brother Nadduli Jakana, and they are looking for the lost pistol, which they claim that their agent Majambe lost his pistol in the scuffle between the mourners and him. So now Iso and Semwa, they have said that they're going to invade national unity platform offices and they are going to arrest each and every person who attended that funeral in Rural District. So inform each and every person so that we can't get caught in the middle without getting information. Please share this video to each and every platform so that we save our people in time. Mukama 10 sagala kulawo nnyo.